nga bakyali ku operations ezigenda maaso munda mu ggwanga lya Syria n'eri munda mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Okusooka amagye g'eggwanga Isirayiri bategeeza nti bakugenda maaso n'okugumba ku kitundu ekyo buffer zone yateekebwawo wakati waabwe n'eggwanga eriyitibwa erya Syria nga bagamba nti obuzibu obwagudde mu ggwanga erya Busuuli Syria buyinza nate okuvaamu okulumbibwa okw'ekitundu kyabwe. N'olwekyo amagye g'eggwanga lino gongedde okulabika nti gasembera buffer zone eyo akaseera kano nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubirengera. Naye ng'ennumba bongedde zikola of course ku ports ez'enjawulo, emyalo egy'enjawulo wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Syria bongedde okulabika nti balumba. Tutegedde nti abantu emitwalo 10 kakati be bali displaced wali mu kitundu ekyamambuka ag'eggwanga eriyitibwa erya Syria. Abali displaced kakati ababundabunda baweze kumpi emitwalo 10. Kati amambuka g'eggwanga erya Syria ekiriyo waliyo ebibinja ebyenjawulo ebigenda maaso n'okulabika nti obaolyawo birwanagana. Eno wansi abakambwe b'ekibinja ekiyitibwa HTS bagenze maaso n'okulabika nti bakimaliriza. Naye ate mu mambuka ebibinja ebyenjawulo buli omu ayagala control. Syria bw'atyo bwali. Naye ng'ate era enkumi n'enkumi ez'abantu balabiddwako mu kuziika activist gwe bayita Mazen Ali Hamada mu kibuga ekiyitibwa Damascus. Bakuŋŋaanye lunaku lwa leero bagenda okuziika Mazen Ali Hamada abadde activist. Era kigambo okuba nti y'omu ku bantu ababadde bagenda maaso n'okuleka nti bulijjo gavumenti ya President Bashar al-Assad bagisojja ku luwonzi. Okigambako kwebyo byebadde egenda maaso n'okulabika nti ekola. Mazen ono yakomawo munda mu ggwanga eriyitibwa erya Syria omwaka gwa 2020. Gavumenti yagenda maaso n'okutegeeza nti yali emusonyi kyokka bwe yatuuka e Damascus olwono ne bagenda maaso n'okulabika nti bamukwata. Kakati omulambo gwe gwazuuliddwa ku Mande ya Sabbiiti eno mu ddwaliro ery'abannamagye eriyitibwa Harasta Military Hospital okulira n'ekibuga ekiyitibwa Damascus. Omulambo gwe gye bagusanze. Gavumenti yamusonyiwa n'egamba nti emwadde Amnesty n'akomawo munda mu ggwanga eryo. Bwe yakomawo ne bamukwata abadde tamanyiddwako mayitire okuggyako omulambo gwe gusanga ku ddwaliro ery'amagye eriyitibwa Harasta kumpi n'ekibuga ekiyitibwa Damascus. Kakati bannansi b'eggwanga lino eriyitibwa erya Syria tutegedde nti bagenda maaso n'okulabika nti bakuŋŋaana okulaba nti baziika omulwanirizi w'eddembe Kayingo gwe bagamba nti abakulu bayinza okuba bamuse bwe bategedde nti gavumenti yabadde egenda kugwa. Kakati bimu ku bye tulengera munda mu ggwanga erya Syria. Abakutte obuyinza munda mu ggwanga lino batandise okuyita bannansi beewandiise beegatte ku poliisi y'eggwanga. Baagala kusooka kuzzaawo poliisi. Ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga kakati nga bayeekera be bagigenda maaso n'ogitwala bategeeza nti abavubuka bonna abali ready ogenda maaso n'okuyingira poliisi y'eggwanga eryo bajje beewandiise. Kati baagala kuzzaawo poliisi. Jjukira nti eggwanga lyayiise, buli kimu kyayiise. Poliisi mu magye byonna byayiise. Akola nga Ssaabaminisita bamuyita Muhammad Ali Bashir ategeezezza nti baagala kusooka kufuna poliisi eggwanga okulizzaawo institutions z'eggwanga okuddamu okufunctioninga. Baagadde basooke bazzeewo poliisi. Baagala okuzzaawo poliisi akaseera kano. Kakati bayisa abantu abali ready n'okusinga abavubuka bagende maaso n'okwewandiisa bazzeewo poliisi. Ennumba za Isirayiri mu bitundu ebirala bya Syria zikyagenda maaso. Isirayiri yakatagetinga enfo 500 n'omusobyo. Akuba anti-aircraft batteries military airfield zawala ebisaawe ebyennyonyi webatereka ebyokulwanyisa missile vessels zonna wagenda maaso n'okulabika nti asangiriza bwakuba naval base zonna eza missile omuli mu kibuga ekiyitibwa Baida akubye mu kibuga ekiyitibwa Latakia. Kigamba okuba nti vessels ez'eggwanga eriyitibwa Syria naddala ez'amagye 15 ezibadde wano azikubye zonna n'agenda maaso n'okulabika nti azoonoonye. Ssaabaminisita w'eggwanga Isirayiri gwe bayita Benjamin Netanyahu ye bw'ati akakasizza nti ebigenda maaso yabikkiriza. Agamba nti kampeyini eno yagenze maaso n'okulabika nti yagikkiriza nti baagala ebyokulwanyisa bino ebiri mu ggwanga erya Syria ebitakyaliko afuga kaakati oluvannyuma lwa Assad okugwa nti bigende maaso n'okulabika nti tebigwa mu mikono
gy'abasajja bayitibwa abakambwe. Kakati Irani Speaker Parliament gwangeri wa Iran gubayita Muhammad Bagheri Ghariba bwati ategeeza n'agamba nti beddera Assad twamulabula. Assad twamutegeeza nti abasajja bakusensedde essaawa yonna bagenda kutwalaganya nti naye teyabawuliriza okusinza ku Speaker wa Parliament ya Iran agambye nti omusajja twamulabula twamuwa amawulire aga intelligence nga tumugamba nti essaawa yonna bagenda kutwalaganya teyatuwulira. Ayatollah Ali Khamenei olunaku oluyise yategeezezza n'agamba nti akimanyi bulungi America n'eggwanga etibwa erya Israel bakibadde mabega nti naye ate era waliwo eggwanga eddala nga neighbor wa Syria abakibaddemu nti yayogedde eggwanga lino nenga kiteeberezebwa okuba nti yabadde ategeeza eggwanga erya Turkey. Iran egamba nti Assad baamulabula teyawulira kakana nga ate ebintu tebitambudde bulungi naye nga maamuka ga Syria ate mundu evuga buteddiza ekibinja ekiwagirwa eggwanga erya Turkey ekiyitibwa SNA kyagala kuwamba kitundu okuva ku bakaadi. Abakaadi abo nga bali mu kibiina ekiyitibwa Syrian Democratic Forces ate nga babadde wamu wakati mu kuwamba gavumenti kakati ate bali mu kulwanagana n'ekibinja ekirala mu kitundu ekyamambuka emitwalo 10 basobodde okulabika nti badduseeyo nga bwe tuberengera. Bannaffe ab'amagumba Habo Clinic bagamba nti bakafulu mu kuyunga amagumba. Omulimu gumazemu myaka 5 mugongo gukuluma inagatus of accident wamenyeka bakuyunga tewaterera bulungi genda bakoleko gwe yazimba mu nyingo ekizige kigenda okuyamako okutererawo ekiri bagaba n'ebitanda paka wawona ab'amagumba Habo Clinic. Simu ya buli noti musamu noti emu 95 noti mukaga 5 noti musamu noti emu 95 noti mukaga 5. Atenga nkujjukiza ab'ennyumba ya Seeka Yunus Buta Nazibawali Esseeta Butambala n'ab'ennyumba ya Haji Abdul Wahid Kasozi Mwegase Kawempe badde mu kuyita Buluganda bamashehe abakona b'emikwano muzikiriza mubeewo mu dduwa ya Haji Abdul Wahid Kasozi Mwegase ennaku z'omwezi 15 ku Sande ssaawa 3 ez'okumakya wali mu makaage Kawempe Kiyindi zone bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okusaba buli awulidde ate ategeeze omulala yenna gwe kikwatako bw'ati awulidde bakusabye ate ogende maaso n'okuba nti otegeeza omulala yenna gwe kikwatako bw'otyo. Tugenda okunzika eya leero wano wennyini olwakadde. Katongere okwetegereza ebirala nga bwe bitambula tujja kuba tubikubuulira naye nga bantu 23 tutegedde nti bebakafa ekirwadde ekya kolera naddala wali munda mu ggwanga eriyitibwa era South Sudan. Kolera yakatta abantu 28 nenge ebisigadde ne wali mu ddwaliro Kalule Sulaiman abajja nabyo wali mu programu yampulidde Kamenya zibeera essaawa 9 okutuuka ku ssaawa zibeera 10 nze omukugulu kongono apako nako lwenkya inshallah kwagaliza akaseera kalungi n'okusigala ng'owuliriza ekkulira omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga star M00 star BDM# oba okozese My MTN app olondeko daily bundles. Bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission nga bali wamu ne Shell Rimula R3X gula oba okuli service ne Shell Rimula R3X okuyingira akalulu k'okuwangula full tanka z'amafuta ne Mitsubishi Kanta empya ttuku n'ebirabo ebirala bingi mu buliwo. Simbula ne Shell Rimula R3X. Shell go well. mukwano wanze ino saati ng'eyakayagana ate ewunya bulungi kakodyo ki? tewali kakodyo hani kyamagero. Kyamagero mu ngalo zo? Nedda sabbuuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabbuuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo abebitiibwa nga nsinzira wano ku Radio Pearl FM ntwala omukisa guno okubanjulira programu yaffe eyagonjoka omwaka guno 2024 tetandika ng'ennaku z'omwezi 14 Desemba mpaka 28 Desemba inshallah. Wajja kuba programu ez'enjawulo mwe tusuubira okuba nti abaana baffe bajja kufunamu obukugu obw'enjawulo. Norecho omuzadde yenna ali eyo obutakotogera mwana we mulete mu gunjiro ly'abawumuze tojja kwejjusa. My child, my pride. Gunjuka ne Pearl FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawumuze bonna. Beera mwangu wandise omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 7 noti 35 455. Gunjuka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us, Mansour College of Health and Science ne Itihad International School. ne bitegekebwa 17 Pearl FM ekuli omuntu wa bulijjo. Oyagala okuba muwanguzi? Yes sir! Oyina okuba ne stamina ng'ey'empologoma. Wansi mpa push-up 10 ng'okozesa njala. Young what? Gwende! Okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo kwanguwa kyangu nnyo. Sasula oba gula ebintu ng'okozesa Momo okufuna omukisa okwewangulira mobile money owambagirawo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Tukwaniriza mu program The News Hour. Mwafunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omutuntu. The News Hour. Okay, 17 katonyeze mwenda Pearl FM ekula eri omuntu wa bulijjo n'abali ku www.pearlfmuganda.com mwebale nnyo kuba nti mutuwuliriza. Abali ku X mutufundira ati Pearl FM Yugi, ate ku Facebook Pearl FM Uganda, YouTube Pearl FM News ne Pearl FM Dawa. Mwabali ku Afro Mobile Radio Garden, TuneIn, Radio Box, East African Radios. Mwebale nnyo kuba nti mutugoberera n'okusitreaminga naffe live. Mbabuuzaako n'ekiramuso ekyasinze okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakiika tennabaawo n'emu yonna yayise ku ssaawa 6 ez'omutuntu lunaku lwakuna. Nnaku z'omwezi zino ziri 12 mwezi gwa Desemba mwaka 2024. Mwebale kuba nti oli ku Pearl FM 17 katonyeze mwenda kula lya muntu wa bulijjo program Pearl FM News Hour. Tuba tuyingiddewo akadde kano okutuusaako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Twegatta ku basasi baffe ab'enjawulo abagasakira okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'oluvannyuma bwetunduka tukusaako wano live and clear n'ogafuna. Nyongera okuba nti nsaasira ku mwenna abaviiriddwako abantu bammwe. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eri Mukama Katonda ate eriye gye tulina okudda namwe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo. Allah w'ekitiibwa tumusaba abeere nga bw'atyo abavunusa okusoomozebwa okwo ate era n'abalwadde mu mmwe tusaba Allah abeere nga bw'atyo abasaasira. Program Pearl FM News Hour ngenda kutwalako wali eri ku Old Kampala Senior Secondary School awali emikolo egya Uganda Muslim Supreme Council ng'ejaguza okweza emyaka 5 egy'obuweereza bukyanga etondebwawo mu ggwanga lya Uganda. Ku lunaku olwaleero ebyokwerinda binywezeddwa wali ku kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School nga bwe batyo amyuka omukulembeze w'eggwanga
bw'atyo retired Major General Jessica Alupo yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Tujja kuba twegatta ku mukyala Bulyaba Hamida gy'ali ajja kubatuusaako ebigenda mu maaso ate ng'era tujja kutuusaako n'amawulire amalala tukutegeeza ebyokwerinda n'ebyentambula nga ebiri mu kibuga Kampala. Kasekende Francis naye ali mu field ajja kubatuusaako ebigenda mu maaso wano mu kibuga Kampala. Alamanzani Lodwa Busoga naye gy'ali yateredde dda ajja kubatuusaako ebigenda mu maaso eyo ate ng'era tujja kufuna ne ku mumyuka wa Mufti wa Uganda owookubiri Dr. Hafidh Muhammad Aruna Bukenya bw'atyo nga asibirira abazadde entanda ey'okuba nti bakuuma butiribiri abaana mu luwumula luno. Akadde kano kanegate ku mukyala Bulyaba Hamida abeere nga atuusaako ebigenda mu maaso wali eri ku Uganda Muslim Supreme Concert 50 Kodi Kampala Senior Secondary School. Mukyala Bulyaba Hamida tukwaniriza ku Pal FM. Mukyala Bulyaba Hamida. Olunaku olwaleero namuntu wamukyeise yeye waleeno ku kisaawe Kodi Kampala Senior Secondary School okwetaba mu bifudiko nga bwe giweze emyaka 50 ekitebe kikweta obusiraamu mu Uganda kikakkalabya emirimu gyakyo. Okusinziira nga nsobola okusigira ekifaananyi ekiri wano abasiraamu bangi ddala abavudde Bule n'Ebweya beeyiye waneeno mu kisaawe okulaba nga bajaguza nga bwe giweze emyaka 50 nga abagenyi ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo nakusingira ddala amawanga ag'obusiraamu be bazze okwetaba ku mukolo guno nga bwe kyasoose okubeera nti kiwulisa nti omukulembeze w'eggwanga yagenda okubeera omugenyi omukulu wabula mu kiseera kino eno ndowooza enteekateeka yakyuseemu nga mu kiseera kino tulinze amyuka omukulembeze w'eggwanga Vice President Jessica Alupo nga yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu mu kifo kino eno era nga abakulu bangi okuva mu gavumenti bali wano eno batuuse dda ng'omugenyi omukulu mu kiseera kino yalindiriddwa nga gwabadde nti n'olunaku olwajjo wabaddewo empaka z'okusoma Kulaani wabula ng'olunaku olwaleero tezigenda okubeera fayino era nga mu kiseera kino abasomi ba Kulaani abaaliseemu olunaku olwajjo abawerera ddala 6 batandise okubeera nti bavuganya mu kusoma Kulaani kwabaddeko abawala 3 saako n'abaana ab'obulenzi 3. Empaka zino zeetabiddwamu abasomi ba Kulaani okuva mu regional school mu busiraamu eziwerera ddala 10 ng'era batunuulidde emyaka okuva ku myaka 13 okutuuka ku myaka 25 nga beebeetabye ku mpaka zino eza Kulaani. Ebyokwerinda binywezeddwa ddala waneeno bulungi nnyo ng'era abagenyi abakulu batuuse dda okuva mu nsi ez'enjawulo abaaliwo okujaza ku lunaku olw'emmande olukuŋŋaana we lwaliwo olukuŋŋaana lw'abamanyi ng'abasooka n'olukuŋŋaana lw'abamanyi olwakulumbula ennaku olunaku lwajjo ne bagenda mu mpaka za Kulaani kati olunaku lwaleero efayino ng'omwanguzi agenda kuba ng'atwala emmotoka omukyala anaasinga bana agenda kuba atwala emmotoka kapya k'ekika kya Wish saako n'omwami agenda kuba ng'atwala emmotoka ekika kya Wish. Wano wendi ndiwo ne Shekatulabiya Namakula akulira ofiisi n'abaana ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu agenda tunnyonnyola ng'enteekateeka we zitambudde era abeeko ensonga ez'enjawulo z'atulambugira nnyo okubeera wano Shekatulabiya Namakula ow'ekitongole eky'abakyala n'abaana ku Supreme Council bannange tuli mu kujaguza myaka 5 mu 2 ebya Supreme Council Golden Jubilee yaffe okuva Supreme Council eyaggulwawo tuli wano ku kisaawe kya Old Kampala Secondary School abasiraamu bangi alhamdulillah mwebale okujja mwebale kuweereza abantu era ssaawa yonna tulidde omugenyi waffe omukulu atutuukako aja kino kitegeeza ebyobusiraamu wakati mu kujaguza ekiweza emyaka ekigambo kiri kimu kukolera wamu kubanga kitegeeza unity kukolera wamu kwegatta kutambulira wamu kyekitegeeza kubanga abasiraamu bazze mpirempi ekyenjawulo ennyo ekiriwo olukiiko lw'abamenyi lwetwakavaamu olubaddemu bamuti ab'ensi 25 from Africa tuli ne mu mpaka ez'akamalirizo eza Qur'ani eyakatojjera ennaku 2 tubadde n'ebikujjuko ebirala mu madisitulikiti emarijoni tubadde n'okusimba emiti tubadde twalina eddina juzi eyaliko abakungu bannange ebikula by'abantu ab'enjawulo weebiri era kitegeeza atazaasubiddwa naye si enkomerero senga abakyala obanga gwe akulira ensonga z'abakyala n'abaana ekiseresu ekyobusiraamu kiyinza okubeera nga tenyumiriza myaka 5 tekimaze okubeera empowerment advocacy inclusiveness
abakyala kyetwanyumirizaamu nti twajja on board naffe twayingira mu kintu kino wadde nga twatuuka leeti w'ekitongole ekyange kyekisingayo obuto mu Supreme Council kyo kyakabeerawo emyaka 8 wadde nga Supreme Council emyaka 5 mu myaka 8 tulisaba era ne bano wetuli abakyala bali 5 n'abasajja bali 5 ku 100 n'olwekyo abakyala beeyongedde okuweereza obusiraamu nga bayita mu Supreme ekitaaliwo abakyala mbakubirako kajjambo nti mwebale ne bwe mwali temunayingira mu Supreme Council mwali mutambuza obusiraamu mukola seminars mukola plan competitions mukola buli kimu kaakati nno n'okuweereza nga sitenzera medicine weekuli era bw'atannajja munnange yanguwa tusuubire emyaka egiddako nga kimaze ekigendererwa kyaffe kwetwongera buli omu aweereza obusiraamu ng'ayita mu Supreme Council oba abalema oba abavubuka oba olaba abatukati balina ekitongole ekitaaliwo kirina ekitongole ekyabavubuka nakyo ekiri kati kwegamba buli omu agala okuweereza obusiraamu eno nti yammwe mwenna era buli omu alinamu omugabo n'olwekyo emyaka egijja nti singa abantu baneeyongera okujja on board kijja kuba kizzaamu amaanyi njagala okubazaako emabega nti no bino byonna ebirabika kati buli omu yeebuuza lwaki kati ekyusa kwa constitution kyenateekamu omukono ogw'amaanyi constitution ebyo twagikyusa neereeta abayivu mu Supreme ekitaaliwo kakati bino ebibala bye mulaba suite eno bwe tukitambulirako mu myaka nga 10 maazi Supreme Council ejja kuba tekyalina agiwunyamu inshallah akataleketanga tumaliriza akataleke kabannange tuli wano omukola abasiraamu mbakuutira kimu abaana bange abo abazze mu luwummula mbegayidde tembeekaanya abaana mbawa obudde balidde ku ssomero wadde asomera mu ddeero badde tubeera naye temugaba abaana noba temulekaawo abaana kubanga temwabasangawo ate era temubatwala kuba temwajja nabo tuyanza nnyo kyekatulabya ndooza muwulire nga abasiga ekifaananyi ekiri wano saako n'ebyo ebituukiddwako mu kiseera kinene pulaani zigendera ddala mu maaso mpozi nekyakyenyeeza okuvulira nti wateereddwawo n'olupitira lw'ebyobulamu ng'abantu ab'enjawulo abatuuka abagala okwekebeza endwadde ez'enjawulo waliwo we batuukira endwadde ez'enjawulo nga sukaali TB saako n'endwadde endala bonna abantu beetanidde okubeera nti no beekebeza endwadde amawulire amala tujja kuba nga tusakutuusako mukaaga ezinaddawo okubanga omukolo gwakatandika bukasi n'omulenyi omutuusalaawokuza mu spoti eno wabula nga z'empaka za pulaani zigenda mu maaso tweyanza nnyo Hajjati Bulyaba Hamida okuva wali eri ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council ku Old Kampala Senior Secondary School awategekeddwa okujaguza emyaka 5 ejawera mu mwaka gwa COVID naye ate nga kati giri emyaka 5 senteekateeka zonna zigenda mu maaso Shekati Radhiya n'amakula muwulidde ow'ensonga z'abaana n'abakyala nga tusigire ekifaananyi ekiriwo akadde kano okuva wali eri mu celebrations ezigenda mu maaso era nga bwe batyo balindiridde agenda okubeera omugenyi omukulu nga ye retired Major General Jessica Alupo agenda okukiikirira omukulembeze eggwanga ku myaka 5 abwegityo competition za Quran zabaddewo akawungiza ku lunaku olw'eggulo era nga abasazi b'empaka za Quran zino okuva mu mawanga ag'enjawulo nategeddeko omukadde wange Dr. Hafidh Muhammad Haruna Bukenya His Eminence the second deputy mufti wa Uganda ate nga kwabaddeko n'abakulu okuva Kenya okuva Rwanda mwabaddeko n'abakungu okuva mu ggwanga erya South Africa wamu n'amawanga amalala era omwana Khairati Nakirijja y'omu ku abo abavuganya ku mpaka za Quran emabega bw'atyo yakutte ekisooka ku mutendera gwe yabaddeko nga lunaku olwaleero bwe bali ku finals bali abantu 6 baagalako omuwala omu n'omulenzi omu buli omu agenda kuba atwala emmotoka kati akadde kano njagala kuba nti negatta ku Hajison Karuna Badiro naye atusiigire ekifaananyi ky'ebyokwerinda ekigenda mu maaso abakungu ab'enjawulo abaliwo ku mukolo guno n'embeera nga bwegenda okuba nti etambula mwami Hajison Karuna Badiro sebo nkwaniriza ku Pal FM Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kampala playground ekisaawe kya Old Kampala opposite ne Old Kampala Gaddafi National Mosque. Sonkaruna Badru. Kika network angai mukamanyi byuma byaffe bwe bityo ngeri ebyokwerinda gye biri ebyengi wanene ate n'abakungu bangi basubira okubeerawo so ebyokwe amayengo g'ebyempuliziganya gataataaganyizibwamuko nenga tugenda kuba tumufuna Haruna Badru abenga naye atusiigire ekifaananyi ekigenda mu maaso ku oludda olw'abakungu ab'enjawulo abaliwo n'ebigenda mu maaso oli ku Pal FM 107.9 kula lya mutwa bulijjo
n'abali ku www.palfmuganda.com ziri 12 zezakayita ku ssaawa 6 ez'omutuntu lunaku lwakuna wano mu kibuga Kampala tusinzira okuba tukuweereza tuli ku kibanja namba 10 luguudo baluyita Coronation Road Perimani Gardens maaso ga Old Kampala Primary School. Sonka Luna Baddu nsaba ofuna wali network ennungi sebo. Ezo mbadde nkugamba. Erinda byo mu uniform necessary uniform abebisinde ebyenjawulo we bali mukama wange ndabako aba patriotic league era nga bali mu masaaki gaabwe nga we bali n'ebyambalo ebyokwerinda ebirala byonna nengerako ebyambalo bya poliisi ebyenjawulo ebya buli kika nengerako ebyambalo ebyamaje ebya buli kika mu kyo SFC abakuuma omukulembeze w'eggwanga ndabamu abayo KDF ndabamu abambadde ebyambalo ebiddugavu ebya counterterrorism n'ebyambalo ebirala oboolyawo n'abatali uniform nkakasa bulungi nnyo okusinziira ku kifaananyi kye baba baliko ku radio calls ze baba bakutte n'ebintu ebirala bingi njagala okukakasa bwanayisima nnyo emabega omwana oli nga kirijja gw'oyogeddeko so wange bwanayisima yesebo omwana